Olwaleero njagala kwogera ku nsonga gye ndowooza nti nkulu nnyo. Ensonga gye ndaba ey'Abaganda baffe abali mu struggle naye ate nga bazze mu kulwanagana na kulangirangana naddala nga bayita ku social media. Bakomredi bangi nnyo bagenze maaso n'okukozesa social media okulumbagana ate bannaabwe abali mu struggle. Bakonjeragana, bavumagana, balangirangana, beeswaza ate ne baswaza ne bannaabwe. Noonoonye ekigendererwa mu ekyo ne kikubula. Bangi bagenze ne maaso okugamba nti mu People Power mujjudde bambega abakolera mu 7. Bakikoze kagenderere okugezaako okumalamu amaanyi n'okwawulayawula mu bannaffe bwe tuli mu struggle ey'okujjako mu 7 ne gavumenti ye eyafuuka eyamusibira mu bbwa. Ffenna tumanyi nti bino ebikolwa biyamba mu 7 na gavumenti ye okusigalawo n'okugenda maaso nga banyigiriza abantu baffe. Kati awo wenneebuliza ng'era bwe mbadde mbuza ebbanga lyonna gye buvuddeko nti baganda bange ani gwe mukolera? Ng'era bwe nzize nkyogerako ebbanga lyonna eriyise nti omuntu yenna ng'ebikolwa bye biyamba okulaba nga gavumenti ya Museveni eno egwa mangu, oyo munnaffe ne bw'aba ava mu kibiina kye eky'obufuzi. Naye ate era omuntu yenna ng'ebikolwa bye biyamba Museveni okulwawo nga tufu tubbaddeko, omuntu oyo tulina omutunuulira n'obwegendereza era n'ebigendererwa bye tulina obbikubamu ennyo tooki. Ku ssaawa zino nandisuubidde buli muntu yenna ali mu struggle okumanya nti bannakyemalira ekisinga obbalwisa mu buyinza kwe kwawulayawula abo abantu ababa bagezaako okulwanirira enkyukakyuka. Kati awo wenneebuuliza nti bannaffe bano bo tebakiraba? Kale tugeze nti tulina omulwadde ali bubi nnyo tumuddusa mu ddwaliro. Abaffe bwe tusanga omuntu ku kkubo n'atuvuma tuyimirire tusooke tuyombe n'oyo oba tudduse omulwadde mu ddwaliro awone. Ekyo nno kisinziira ku kigendererwa kye tulina. Bwe tuba tulina kigendererwa kya kununula ggwanga lyaffe, nkakasa nti ffenna twanditunudde mu direction emu ne tumanya omulabe waffe yaani ne tulwanyisa omulabe waffe okusinga ate okulwanagana ffekka na ffekka. Badikiteeta bonna bakozesa akakodyo ke kamu. Ebiseera bingi batuteekamu abantu abaleetawo obukuubagano n'okwawukanayawukana mu opposition. Ebiseera ebimu babeera kiriya ne bagamba bo ba gavumenti, naye ate n'ebiseera ebirala beekweka mu opposition omwo. Okugeza mu mbeera ng'eyaffe bajja kikola akagenderere balumbagane abantu abo bonna abeetolodde omukulembeze. Ekigendererwamu ekyo nti baagala omukulembeze abeere nga teyeesiga era nga yeeraliikirira abo abantu bonna baakola nabo. Era mu butuufu omukulembeze bw'aba waakuloba n'agwa mu ako akatego, ekyo nno kiba kyabulabe eri struggle yonna. N'olwekyo baganda bange, buli muntu tulina mulabira ku bikolwa bye. Paka ng'oli avuddeyo ye kennyini n'agamba nze sikyali ku lw'Abannayuganda, si mulimu gwaffe kumwasanguza nti ono mbega oba ono ali bw'ati. Lwaki tumalamu abantu amaanyi, abantu abazuukuka buli ku makya ne bakunga abantu ne basomesa abantu nga nabo bagezaako okuteeka ettavaali lyabwe ku kaweefube ow'okununula nnyaffe Uganda? Oli ayinza okwebuuza nti kati ngezaako okugamba nti gavumenti tesobola kuteeka bambega mu kampu yaffe? Ekyo si kyengezaako okugamba. Kyengezaako okugamba kiri nti badikiteeta bonna ekibabeezaawo kwe kukozesa ssente z'omuwi w'omusolo okugula n'okulimbalimba abo abantu ababeera mu struggle. Bakozesa ettemu, bakozesa okugulirira naddala mu abo ba intellectual, bakozesa eŋŋambo ezitalina mutwe n'amagulu. Era nga bwe kigenda maaso mu Uganda,